omukazi wadde abadde n'ebirwadde bye n'abadde awangadde nabyo mutuwe analysis yafudde ate tagenze mu ddwaliro nga Frank Abaho lwaki mumubika kati mu budde sawa ekitegeeza afudde ku makya obajjo mumubisa sawa 5 ez'okumakya omwana yafudde lumbe ekyo lwamugyewo amangu mugende mufuna kuno abantu bafunyeyo kaffe mwana agedde akagamba ne mumuzunza pressure ne zirinnya Bruno wekwesa omuwala yafudde bulumbe eki olugendo muziikisa buli omu bakuba amasimu nti wekankubira bulogondi Sheila Price yayinza oddumanya Sheila Price yamanya mpayo omuwala munne oyo omukazi abadde mukulu nga alina abaana bana bwe bubuzi bwe mbagamba kino ekintu mukiwulire bulungi TikTok wenna ng'ofunye kulinnyo ofunye agamba ng'okolodde mu style abantu batawulirako oba ofuse serebu tozunga kati ngono musajja kawata oyo bagamba bagenda muntu asimanyi bweru akati tekasobola kulinyisa nnyonyi ebyozinazina ku myaka gyo ogenda kolayo ki ku stage Goodbye yafudde atya Bruno muve mu analysis yafudde ate tukogenda mu ddwaliro nga Frank Abaho betaddeko obulwadde bwa gundi bw'embiriizi nga tezinnamuluma mulekerawo okubanga mutambula step by step mutuleko wamu bannaye Goodbye abadde mumpi nga n'obwongo bumpi kati obulaba afunye stack ne mumutwala eri Bruno kamuzuzza mu mpewo mbulako alina emmotoka amuvuga ekyo saa 9 gwa kiro ayinza okuba afunya assignment n'afa kati Bruno wekweze tumanyi wajjoli mulekerawo omukazi wadde muwasizza kiki bayinza okuba bamutusanze mukulu bamukwata omusajja n'amukwata nga AGS nene ku Goodbye nafuna obwongo obutatategerekeka temanyi parts of the body nazo we bakalakata ofunamu announcement ofunamu obuzibu ku mutwe omukazi yabadde mumpi nga mumutambuza n'ekiro mu bukasa mumuzunza kagamba kamugeke Goodbye agenze ku stage agenze eri Goodbye mutuuso otya ku stage afudde tafunye nafuna kintu kyabadde alina funa mukazi watabadde anonya sente kiringa ono Sarah Shoto webitega atali ono Sarah Shoto muyimbi bajja ku internet mukama nagano ba platform ne balemera ku kintu mulaba we Sarah Shoto mumpi abeere simanye wamu anja ali ku stage ayogera bino bamuwuzumize ne bamukaseri nga boli omumpi n'omutima guba mumpi mutuleko wamu mukakkane mulekerawo okuzungazunga bino ebintu ebitali step kategedde kati omaze okufa twali avayo kwogera huyo oli weri wa Kongo ani agenda okuziika leba TikToka tubawonya okulya emmere ani agenda okusasula ogwo omulambo ogw'ebbeeyi nnyingi abadde mumpi naye gye bamuziika wala tubawonya okufunayo content bana eryokaga ne tufuna ku mufuwe wala babadde bagenda zungirawo mumpi abakesi bamutaddemu leero ddena tukuwonyeko tulako wamu mumpi munna afudde bakitegedde bane ba TikToka mulekera nze bane sakala kuba njagala n'entambula ku my own risk sakala kutambula nti gundi angambe kanyambale ezine ngo yalina okunda banga nyambadde kino bane kanyambale ebyo si bye njagala n'enfuma mu nyumba yange mu ddembe nene mweteka ku pressure omukazi ajja ku social media afunye iti talina kyafunye wadde n'akatanda k'ebitaano bino kyengamba bano babuchamani mutambula muzungazunga eno katonda bata nakubika kasubi nti gundi wakoze iti jankuwa ekitanda tozunga wali bitanda Bruno omukazi wadde omusibya mu nyumba yo nga osula naye yafudde ki yayisewa yafiiriddewa mu budde ki musawa meka ebyo natubyagala analysis tamugera teeka wano RIP namuteka Goodbye kituufu kala yatusibudde naye mulekerawo okufiisa abantu mu budde tamuwadde nti yafudde mu ngeri bweti bw'oba yabadde ayogera kamunazirika pressure attack okategedde mulekerawo tupapisa ngenza okulanga internet yonna ejjuddeko Goodbye nengamba atatusibulya ki omukazi afiiriddewa ebifaananyi bye mu bipostinga afiiriddewa bakyogera batya mu luzungu we need analysis gwe ssebo Bruno K ku lwokubiri wali ne Gogo ku live twagala kusooka kukola investigation tumanye Gogo yali amere ki era yagiryawa gwe wali naye ssebo tugenda katusoke tunonyereze guseba Bruno ko ngenda tunyonyera omunyarwanda waffe bamukoze biki bwawasibutwa yafudde ki ojo tunyonyore kubaga wali naye mu Uganda abantu bali kunyumva mu kigande janga kabisubire mu Kinyarwanda Gogo yali kumwe na Bruno K uyu Bruno K niwe ujya kurya yariye nuza hano yaraye niwe wari wamutumiye Bruno K umukecuru wacu cyangwa se Goodbye wacu